Tubaaniriza nnyo mwebale kuba balabi balungi mwebale kutuwagira mwebale kuwagira Honorable Major Haji Abdul Naduli tuli mu maka ge ngera bulijjo tiimu nnene buli side gy'otunula Haji sibayo bakamera zino zinakukola zitya naye zo tuzireeta tetulina kisa mu kuzireeta ewuwo nga waliwo ensonga Haji wasuza otya ssebo munnange bwakedde eno wali watya walama leero olaba n'akasana kavuddeyo bulungi akasala batugamba Haji kabeera mu vitamin D naye tukusanga buli kaseera olina gundi situkusanga nkongo okoota akati bentukesa bekatandika kusaawa nnyo okwaka nkootera eddakiika 3 ofunamu ki Haji nga gaba matono bimaze okunyingiramu mpulira katuyamba naffe mwena batonda kange kafenanga abantu madde maji gwe kako ffe tukesonyiwe tukaleke Haji obaddeyo otya embeera kutambuza etya embeera engeri gye tuyise mu mbeera ennyingi ng'abo osobola okuwuga mu nnyanja sikakasa nti ate otya okuwuga mu kidiba Haji ndowooza kaakati no n'olwekyo obuzibu bwe twasanga mu biseera by'okuleeta emirembe mu ggwanga muno byali bikakanyamu okusinga wano kubanga luli byatujja ne mu maka netusula mu nsiko netuli emirandira gy'emiti naye kaakati bino lutalo lwa bigambo embeera ekyuka Haji eno yennyanja entuufu eno yennyanja entuufu Haji olingaga nti embeera gy'olaba ogiyita kidiba ogerageranya nti otunula kino nakiri kubanga atalina kyeyasooka kulaba talina kwagerageranyiza of course atalina kyafyafaayo talina kyatugamba kati kubanga kino kyeyalabye Haji ngaera bwe tubadde tukwebaza nnyo akaseera konna ke tubaddewo era abantu basiima bagamba Haji yeekuumira ewantu eyo n'atabeera nga banne bali Kampala naye asobola okutuwa information netutuukako kale n'abantu bakwebaza Haji we tujjidde olunaku olwaleero wabaddewo ensonga zibadde ensonga za nnaku Haji okufa omwaka guno kufuuse okufa kw'abantu ate betulowooza nti bamugaso nnyo eriki ensi netukweraliikiriza kitalo nnyo ekya musiraamu omukulu wa ddaawa Haji omusajja ono olina kyobadde omumanyiiko kyosobola okutandikirako tulabe obulamu bwe bwe bubadde Seekamuzaata munga musaasire kubanga olutalo lw'ensi yalululuka takyagirinako mugabo omugabo gwagwako n'agenda nagwo naye mu ebyo bye yakola tukyayinza okubyeyamba kubanga okufa kwe si kujjawo bikolwa bye abatwala Yesu nga ku mukoma Yesu yagenda naye ebikolwa byasigala bitambula kituufu ffe abatwala Yesu nga ne Muhammad tumugattako nga muganda we era tulaba nti ne mutume byebamukwasa yagenda era nabyo ebikolwa bisigadde bigiraki bizigaddewo ebiri kale nno abadde musomesa mulungi eri amasomero musomi yasomera Biraali ate n'agenda n'asoma ne Buwarabu n'asomerayo nadda era n'addamu n'asomesa ku Biraali era n'agenda nga alinnyuka mu bifo eby'enjawulo mu Busiraamu kano n'olwekyo byazaayogera abadde musajja mugumu ate ekiyitiira ensonga begenda wa pulezidenti agiweereza n'egenda agenda waani egenda agiweereza n'egenda era waba waani agiweereza n'egenda nkyajjukirako kimu Obote nga amaze okuwamba obwakabaka bwaffe nga n'olubiri olwo aluggyeko erinnya ery'olubiri aluyise Marine Barracks
nga n'ekitebe kyaffe eky'obwakabaka bwa Buganda akiggyeko erinnya erya Bulange n'akitumba Republic House yakola bino yazimba omuzigiti munda mu Lubiri ogutaalimu ogutafunamu kifo Muzaata ngamba Amini era nakati ennyumba eri gy'owulira gye Masengere nayo yali azimbye ng'ayongera ku kitebe ky'amagye bakijja embuya bakiziza kaakati Obote bw'agenda n'Amini n'agenda abaaliwo bajjawo omuzigiti ogwo nti ate ogwalimu Ssaabasajja Kabaka Abasiraamu yabawa ebya kati nno mu bintu ebyanyiiza ennyo Muzaata kyali ekyo kyakijjukira okugambira nti bw'abaawo ng'alina kyabakugamba akikugamba yakyogera era natuwalogwe n'oluyimba lwa Buganda temuddamu kuluyimba mpulira tunabaga nti abange tukayanira ebintu ebituufu kale nno obanga kino kyagenda bwe kiti mu butuufu omuzigiti gwa Bwakabaka guli Kasubi ogwazimbibwa Ssuuna gwazimbibwa Muteesa asooka bw'oba oyingira ng'oyingira ende ku Masiro okkirirako katono awo n'omuzigiti ogulengera ogwo muzigiti gwa Muteesa asooka amaze okusiramuka Muteesa asooka naye yasiramuka yasiba ebisiibo 11 yali Edward yali Saasa asooka omwokubiri yali Edward ono Muteesa okubiri nga wayiseewo abalala babiri kale nno ogwe muzigiti gw'Obwakabaka gwe yazimba waliwo n'essomero lye bayitanga Nnaabagereka ti twandiberese oba waakiri ne batuwa compensation ey'ekizimbe kyaffe ne batuwaayo ekifo ekirala naye nga kyenjagadde okukolaga nti ye bw'aba atunudde eno aba atunuddeyo bw'aba atunudde eno aba atunuddeyo kale n'olwekyo obuzira obwo mbadde mbumanyiiwo akaseera kabaddewo Haji empagi nnyingi ezivudde mu busiraamu naye ffe engeri puroguramu yaffe gyeyitibwa political dose tujjamu doozi ya byabufuzi buli wamu wabeerawo obukulembeze ne mu ddiini muladdemu obukulembeze Aseeka Muzaata abaddewo ekibuli Haji kantandiki kankubuuzeemu ku kintu ekyo lwaki mu bukulembeze mulimu okwawulayawula nti ate waliyo obweno waliyo n'obweno lwaki embeera eyo ejja bwetyo obukulembeze obwo obw'enjawulo obwalimu era obukyaliwo ffe ebintu bali tubyekolerako ng'abaddugavu nga si bituyambiddwako bantu b'ebweru nyinza okukulaga nti ekiriwo kiri nti obukristaayo bwe bwajja wano mwaka g'1877 ne babayita ati yasoma eddiini ya Kingereza mu mwaka g'1879 obukristu ne bujja kaakati abakristu abo bakulemberwa ggwanga ly'Abafalansa kubanga Muteesa asooka bwe yawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira Queen Victoria ow'Olubereberye bamugamba nti nkusaba oweereza abasomi bajje basomesa eddiini yammwe gye musinza wamu n'amagezi ago ge mulina naye obanga osindikanga abantu balungi abatalina mu ggwanga lyange lukwe tontabaalanga nange siri kutabaala paapa n'asoma ku bbaluwa eyo olupapula lwe bayita Daily Telegraph ne kati lukyaliwo n'akubira Cardinal Vigil
eyali kadino wa Africa yonna atula mu Algeria aweereze naye abasomi beegatte kuba Abangereza naye ajja asomesa ekikiristo Papa kaakati ekyaddiriramu ekyo Cardinal Ruvigiri yali ataddewo ekibiina ky'aba White Fathers eri kwe kulonda abamu ku Bafalansa be najja abaweereze ogenda okutuuka wano ng'eyo yeddiini ey'okusatu eyasooka yali Abasiraamu yajja 1840 n'egisobamu kaakati ekyaddako be Bangereza abajja mu 1877 n'abaasembayo be ba Katuliki abajja mu 1879 era kyewuunyisa nnyo Ssaabasajja Kabaka Muteesa nabaga nti aba buli ggwanga lya Bulaaya lirina Katonda waalyo nga buli muzi azze ne Katonda owuwe abawadi Abasiraamu bagenda okujja wano bajja na kiwadi ekiwadi ye Muhammadi Abangereza bajja wano bajja na Kingereza ate Abafalansa bwe bazze nabo ne bajja na Kifalansa ekitegeeza nakusanga twagala tusomese wako mukata ani mutegedde kiwanuka mpulira nagamba zonna lwakuba amawanga ganjawulo n'ennimi zanjawulo naye ebisomo byebimu kanaagati oba byebimu nsabiremu mpulira ye muntu asooka okugatta amadiini agaali galemeddwa ne kasaawa ya leero e Bulaaya ne basabirako awamu ne balaba nti omusajja ono ayinza okutugobaganya bwe tutakola kyagambye mpulira kaakati nokkakasa ekyo nogamba n'Abangereza gye bali Abakatuliki abasomeyo abano kwe kuleeta ekibinja ky'Abangereza Abakatuliki abava waggulu wa mu Scotland awala okweyongerayo ebyo be bateekawo ekigo eky'ensambya mpulira era Billington ye yakisookamu kaakati ng'Abakatuliki abava e Bulaaya bambalanga Bareveranda bakulumbadde mu balaba abalina koola wokka akuba saati ye ng'atambulanga agiraki ng'adigita so ng'ate bano bambalanga babasheekhe bambala amaganduula neyeesiba n'ebijoowo byonna kaakati ne bayawula oluguudo olulaba olugenda eggulu nga lwe lutwawula oludda olw'ebugwanjuba lugwa Lubaga mpulira oludda olw'ebuvanjuba lugwa Nsambya mpulira ne kati era muli kabadde kati kaddaba kuggwagwamu nga babadde beesosola mpulira kale nno kyenjagadde okukulaga nti bwe twefuga mu 62 ne baga nti kaakati musajja kudde kino ekyokubiri ekibinja nga tukijjawo tukigatte kuli ne baddira Nsambya ne bamugatta mu Lubaga kaakati kiri nekisigala nga kigo kikulu kikolwamu emikolo emirala naye nga tikikyali kikulembeze kya ddiini mpulira kaakati naawo senganga nabo baalinga Abakatuliki abaddugavu n'Abakristaayo abaddugavu nga be beeyawuddemu senga naguno gujja bwe guli faawo tayambiriddwa okutereeza ekintu ekyo mpulira Haji okusinziira generally nti ebiwayo ebyo naye Haji nga reflectinga kufa kw'omusajja ono omugundiivu tulina be tuzze tufiirwa abalala mu ddiini y'Obusiraamu Haji kaakati njagala genda wali kubuuza kuba obadde wa mazima eri ensi ng'ogibuulira ebintu bwe bitambula Haji ekibuuzo kyebuuza oba simanyi oba kinaagenda kitya naye kankubuuze Haji ani yatta Abasiraamu Katonda ngenda kuwakanya Haji Katonda yatuma ab'amasasi kyenjagala nkubuulire sooka omwenenyeze bw'oba oli Mukatuliki somayo ebikolwa 10 ebikolwa bya Sapule
ngenda bisoma haji kwetondera mu Katonda okujjako obuyinza bwo okuleeta n'okutta obwokuleeta mu nsi niyo era yakuwa yakujjako sibye haji kituufu obebale nnyo kale nno fwe mu ekyo twakisoma nga kigamba kitya nti Katonda yasindikanga malayika entugumbuzi beyajjanga ng'ejja kimu naye lumu malayika eyo entugumbuzi yasangagana n'omusajja kirimaanyi n'agenda ajubba eŋŋuumi mawuuno kaakati eŋŋuumi eyo mawuuno nemuwulubiza eriiso bwe yagenda n'agamba nti abange Katonda wange abantu bano omwoyo omuddu takolikamu mwoyo mpulira naye nkyusizaamu Katonda naga nti nzikiriza kyeŋŋenda okukola ŋŋenda okukyusa malayika ajjire mu bifaananyi bingi mpulira kakati olwaleero bodaboda bwekutula amagulu tyowange bodaboda zitumalako amagulu mpulira takisi bwe zitumeregana tetakisi zezitutta zezigana baziti oyina malayika kakati olaba tekyali amusongako olunwe nti gundi yanona gundi yanona mpulira kakati motoka yenona nyini nsi bwe yakyusa mu ekyo n'agamba waayo bwe kiba kikuzitooweredde kankyusa ebifaananyi by'abanona bijjira mu buli kifaananyi Haji mu Uganda kirabika ekifaananyi kijjidde mu bakwata mmundu ekifaananyi ekinona kizze ne kinona bekinona nga babanona mu bukambwe obw'ekika ekyawaggulu mu busiraamu amasasi ne gavugira ku bamaseeka ebikolwa byonna ebitatwala muntu atali seeka bizze birabikira ku bamaseeka lwaki era Katonda alonda abo ati kakati gwe omutendereza bwoti nti gwe mumanyi amanyi n'ebiri emabega waggwe n'ebinaabaawo ekyo betosobola kulaba olwaleero ombuuza ku bino byolabye nkufuna naye ebinaabaawo ekyo tobimbuuza kubanga tobigirani tonabitegeera mpulira ebiyiseewo emabega tomanyi lwaki byajja kubanga yagamba nti nze ndeeta omulembe nze nguleeta n'okuguzikiriza nze nguleeta era nze ndiisa abanaku n'abagagga olaba aliisa n'obuuka obutalina nnimiro kituufu n'aleeta n'emmese mu nju yo gy'otayisa okumutunuulira nga seeka naye ng'ate maaso ga Katonda gwe amanyi bisimi yokka ng'omusinga mukumpanya mulimba mubbi muwayirize mulogo naye nga ebyo byonna byonna bigira ki bijja naye nga gwe tobimanyi byebiri emabega gyesiraba nkutegedde Haji naye okusinzira Haji oba mutemu oba muliisamaanyi oba mutugumbuzi wa kikaaki suubira tekyaligwaniza oyo wa wano kumusalira musango n'amutta nsiga nzirowooza simanyi naye kale engeri ebya Katonda gye sibitegeera bulungi Farao yajembera Katonda n'amusindikira bannabbi bangi ne bakola batya paka bwe gwatuuka okugamba nga Farao agaanye n'alagira Musa nti mugende musale emyana gy'endiga emirabo egitaliiko bulema muddire emisayi gyagye mugisimbe ku nzigi zammwe okwetooloola bwe naasindika kitugumbuzi wange ajja genda abuuka buli wanaasanga omusaayi eyo si saddaaka wanaasanga akabonero anaabuukawo mpulira
naye nga kitugumbuza oyo wakutta okuva ku nkukunya ensajja n'akaloola akasajja n'ensolosoza ensajja ne kamunyeera akalenzi paka ku muntu mpulira balawo bw'alaba nga ebyo bibaddewo n'abaagamba nti abaana tutte abasajja bano badde ewaabwe naye be bagenda Katonda n'agamba Musa tofaayo batuuse ku nnyanja awati kyewo kyali kyakukola naga nti omuggo ogwo gwe nakukwasa ogwamiranga emisota gya falaawo okube gwoba okuba ku mazzi omulundi ogwo olwakubako baba amazzi ne geetema amalala ne gagenda buluuli amalala ne gagenda lukaya wanne bayita ku lukalu nga bwe tewaliwo mazzi gabakanga nti tegabunduggule ne gadda kaakati bali bagende nga balaba ejjayo erisigaddewo nga nejje lya Falaawo lijja nalyo olwamala okwekkata mu makkati g'ennyanja nazzaawo lyonna nelizikirira omulundi kuki gumu nkutegedde Haji alitema ekkubo ne muyitawo mwe balonzeemu awatalikko aliba abagoba bwatasaliddeewo ajja muzikiriza lumu kutegedde Haji okusinziira Haji ku byogerwa gavumenti yamwe erumirizibwa mu kitta basiraamu era gavumenti yamwe NRM teyagala basiraamu buli ajogerako gweteekerateekera enkwe n'olukuusakuusa olw'okubatta ebintu bino bimanyiko Haji njagala oyo abimanyi obulungi atutaase ajjayo biography eyo naffe tusinziire okuba nga tujulira naye bw'ogamba nze ndyoke ŋŋambe nga banampita enkya nti tubatta tutya ngate nga ti okunnamawulire bwe yajja ewange nanjokya ebibuuzo kubanga ensi egamba ensi yeruwa yegwe mpulira nze ŋŋambye Haji ogoye yadi Haji zere kamera yange tukiikirira eŋŋambo ze tujja eyo yonna ne tukuleetera ku mmeeza kakati kampite ku lugambo luno nsabe buli yenna alina akawandiika akatuufu ne incident entuufu atutaase mpulira ekintu ekya publishing kubanga tulina publicity ennene mu buli fomu nti okufa kw'abantu sitaddeko linnya lyange nti nze gundi naye kino kyemmanyi gundi kino kiri kino tujja kufuna entandikwa bagamba nti mumbu muvaamu ejje ekituufu Haji kiyinza n'obutabeera nti bakyogera ne kijjibwa ku bunafu nti ate oluvannyuma lw'abatugumbuzi oluusi abajja n'emmundu ne batta abantu ekirabibwa ng'akagenderere ate temuvaayo n'alipoota nti obuvunaanyizibwa bwamwe mubuteeka ebbali tusigala tubalumiriza kireka mmwe mubikola kuba temuleeta alipoota kati anga bwenkuyise nti bagireete osanga abazigwabo n'eri baga nti bagamba nti okusooka okuwa obujulizi ku poliisi ye mujulizi ye witness enamba emu agamba togenda kujokya bibuuzo kulekayo baana bange olunaku lulamba nga ndi mukuddamu bibuuzo kati wagamba sooka otwogereko wagamba kati kyo kireza n'abantu okutya ku poliisi kasayo ogigenda n'ogiwa amawulire nti gwe suspect enamba emu nkituufu aye gwe basoose okulaba omulala bamugjewa ekyo kibuza lipoota neetuulaawo nga teriko agireeta mu kigambo nkuwulira ate nga n'oli akwatibwa ensonyi okubaga nti ntudde wano mpulira naye bukyanoonya mbuliddwayo ampa ku kintu kino tanakukyogera mu lwatu kati ya Haji era emboozi ate kaakati eyo yonna yonna tuyiseeyo kale bibadde bigambo abantu bagamba mu ggwanga kati mulimu silent genocide ekitta bantu ekitaleekaana nnyo mu kino nga kigambibwa nti kigeraageranyizibwa oba by coincidence ti abantu bafa butwa ati abantu abafa kati bafa butwa buli silent
kakati mubizze birabika mu mawulire gaffe nekigambibwa ti mu magye gammwe mulimu department ekola ku byokulwanyisa ebyobutwa nkiwulira buwulizi kakati nekigambibwa nti ekiri wano is a silent genocide coincidentally Dr. Kalisa nafa nga nnya ne wayitawo omwezi ne wafa omulala nga nnya oguddako situmanyi nga nnyo endala ani addako tetujja kukitegeera Haji waliwo olukwesese olw'okukozesa scientific killing kakati waliwo badde bazikira abantu 1,200 mu America lwa covid Trump yabadde abatta covid era tubiwulira naye bayiiya muyiiye kiringa ekifaanagana naye bayiiya muyiiye so tuyinza okkibanenyeza era nabo tukimuteekeko tuweesulu baba wegamba tukimuteekeko ate tujja kimuteekako businessman ate oli si chemist businessman kakati nolwekyo nabino suspect eteeka okubeerawo ku buli muntu omulamu era omutegeevu mpulira kubanga buli muntu alimu omwoyo wa Katonda era kyoba oyita ku muntu munno ayeekwesa ekiro embuyaga bweva kwoli nejjeetuuka ku ggwe enviiri nezikusasamala ku mutwe mpulira noga nti waliwo nsolo waliwo musezi mpulira naye ye ng'omuntu aba ategedde nti waliwo ekikanga ekituddaawo notambula musiribago mpulira niweeyongerayo kakati nawano ebyo tukiyinza kugaana kusaspect nabona bati naye abantu abafa mu nfu eno kiki naye bw'oba tolina bakubaako gwokwasa kakati otutumye tunoonyereze mu bitongole byaffe kakundi ki akawuwaaje akekweseemu akatukola ebyo mpulira kubanga bwe kaba kakola ebyo kaba katta mukama waffe president okutta obuwagizi bwe okugwa eri abantu nsuubira Haji ekisinza obbattira obuwagizi tekyali badde ku nfa eno kyali badde ku kulemererwa kutubuulira nfa kuba tubawo obuyinza obunoonyereza ne libate ng'eggwanga constitution eribawa ate constitution yefe abali eno yefe abantu gavumenti naye temuvuddeyo kutuwa alipoota yonna yonna yadde ey'omuntu omu neebula mu myaka bwe gityo anti kakalike nakusoose nti poliisi eno bagisindika okunoonyereza ate kuwa kaleese nti mu kakundi k'ekijaasi oba aka security kalimu akawuwaaje kakati anaavaayo agenda alumirize ku poliisi ng'ate poliisi naye agimanyi nti erimu abazigu n'alama kyobulaba nga fayiro zisigala njereere nga n'abalina ebituufu beetuddeko basirikira ddala oba oli yagenza alhamdulillah naye kankuume lwange mpulira tukajjeemu tutya Haji tukoze tutya embeera eyeeve tulina kusikanna mujingo ono wali kati abadde alina enteekateeka eyo ng'agirina agejjemu asaasira eggwanga kubanga ne boonoowa abantu abenkana wa naawe oli wakufa era ogende era oba oyagala okukimanya tunuulira abasiige ba Katonda abalungi baafa ne bagenda tebakyaliwo kubanga nekutuusa leero Yesu yalibaddewo ne Muhammad yalibaddewo n'alaba ku muganda we mukulu we bye yasooka okuleeta era ne batambulira wamu ti aguwa bagamba booti nti ate kati bagamba bwe bati ti ani yaleeta kino naye nga bwe balumaganirako balabagana mu maaso naye baagira ki naye baavaawo ne bagenda kakati nale bayibuli kyeyabegamba nti tewali jjinja erituula ku jjinja eritayenyezebwa nawe kakiseera kajja kutuuka mumuve ejje kakati suspect yeyegamba nti lwaki lipoota bezikolebwa tezifuluma mu ggwanga amagezi ng'ag'omuntu gampa okugamba nti eyo yandibaayo omukono okukola bino kale batutaase ebyo babinaazeewo nga bagezaako okubuulira abantu buli ekibaddewo poliisi esigadde ng'eri mu kubuuliriza kwayo naawe webigwera eyo lipoota ekumi
togenda kuddamu tagenda kudda kukazindaalo kubuulira ekyavudde mu byayogedde luli mpulira aji ensonga eyo gitanyiza bulungi katusabe era ng'omulanga gw'okubye yenna gwe kikwatako kirondoole ate n'akali akatundutundu ako akakundi ako akatiise yaligambye nti atajje olw'okuba ayinza okuba nga ayinza olumiriza ate ebikalumika naye ndowooza kerowoozeemu kati ebyokuteeka ku muntu nti gwe first suspect babiteeke ku bbali omuntu akuwa amawulire gogenda onooye naye ati nze bwe ngutabye akashe n'oteeka ku mabbali nti nze first suspect nkongera ekirala ate omuntu oba omukalubirizo oba omwegobyeko ne neiba wange bwe twalabye ababiri mugamba weeyongereyo nze bankutte nze bankutte munange onandeetera akawunga ne bwojja tobyongerako nti walabye olw'ensonga nti nze ekintuuseeko sisobola kukikugamba amazima ojja kyerabirako agifunye bulungi nnyo kakati aji nga ebyo tukyali mu kuteebereza bino ebyate ebigundi aji tukusaba naawe twegatteko twetangira obulwadde bwa covid aji covid yeeyongedde mu ggwanga kigambibwa nti covid yeeyongedde mu ggwanga ebyobulamu bye tuwulira era ndowooza enteekateeka ya mukama we y'abantu ebibiri munaayongera okuginyweza mu kuba campaign munaku ezisigaddeyo abantu biwulira nti covid yeeyongedde aje eno kiri kitya empeera za covid eno ziri zitya bwe abantu beekuumye abantu abasinze okufa ewaffe eno ate bantu bannaabo abalwadde babamanyi nga baluddewo nga balwadde olira nga balina obulwadde bwabwe batawaanya bano babibumba bano bapresa bano bakino bakansa kakati olwokuba ekisooka okubeerawo nakati ate covid bwazze byonna naabimira ebikyawulikika takyefiira kirala kakati buli afa baga nti covid yamugize eki yamuse naye nga ye covid gyali kubanga kwenjagala omumanyire yengeri giyatta amawanga ga bulaaya bakagezi munnyo era olaba nga goboga nti bamuleeta gyeyava gibasoose okuvumbola eddagala erinamugoba kituufu kubanga omulogo aba n'ebiti bibiri ekisooka kyekiroga ekyokubiri kyekirogolola ekivumula mpulira kubanga ekimunoonyesa ebibiri ayinza okubanga goboze ewange nenkuwa eddagala n'ogenda ottagundi naye yogenza ogitwala nga ate muzzukuluwo kituufu ogenda okutuka nti mutwalire lino ekika ekyokubiri nekigenda kimuyamba muzzukuluwo n'alama mpulira wali ab'ettima ng'akola lumu